blood kino ne bw'okikolera omwaka mulamba Bobi Wine ze kusibe ssente, he will never talk about you. Twogera amazima. Gravity muganda wange. Bobi Wine is no longer our stake. Tali mu size zaffe, takyali mu size za bebe kulu, takyali mu za kamiliyoni, takyali mu size zaffe. Bino yabivaamu dda byakatemba, yabivaamu dda kyovola beera tagenda kunyega. Ndera wano ne munyumya naye Bobi Wine takyali level zaffe. Bobi Wine holdings ekintu kinene nnyo tekigenda kutwala myaka 2 oba myaka 3, myaka 10 plus. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Okay, nkwaniriza nnyo webalire ddala gy'osiza okubanga atondaba nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke gye banzaala ogutali musango. Ne omwana gwe yogo ow'Enakaseke nange nze topiki Kasente owe Masaka. Otegedde owe Masaka. Andi mulimu awamu nga ekituufu kiri nti nga tayagala kunyumya wa gye yava. Nze banzaala Kampala tuli bapakasi. Era kyekiri kye nabadde gamba wali nga tuli wali nti w'okoleramu akabaddi wonna. Tetwasobola lino omwe ayinza kugamba nti tugende tumutwale ku CPS oba mu kibuga waliwa nedda tukuvuga mpaka Nakaseke eyo. Okakasa kuza ku Uganda topic. Batulaba bannange mwenna gye muli abali mu diaspora abali ku TikTok abali ku Facebook amanya n'eddoboozi nze Topic Kasente omwana w'ekigooli tonzoleya siriitiyo maama nnyabo n'ebirala bwe bityo ddala mwendi muganda gy'owulidde mwendi polampola nga mwendi era njiiya ssebo era nga ndi ku kintu kimu bakiyita muziki. Sijjangako mundu ku kintu kye bayita muziki sijjangako era siwummulanga namune mu COVID obadde okimanyi nti natanga music. Mu COVID wakolanga? Mu COVID natanga ennyimba nga ate ne video nzikola eza ddala Jamaalo wange. Yes, so sijjangako mulamwa sivanga ku mulamwa gonna. Kiki ekiriwo bintu bingi ebitambudde mu entertainment ekikumpisizza ajagala ompeeko ku ndowoozayo nga ghetto youth okusinza bw'okirowooza. Juzi Gravity yavaayo omanyi guno omulembe gwa Kyagulanyi. Guno omulembe Mwagulanyi. Nale njogera ne DJ Jacob omutuuze n'aŋŋamba Bobi Wine ye musumba w'omulembe guno. Ate si gwe gwokka n'ogujja kuba omuzungu agamba whoever who owns the youth aba owning a future. So
Bobi aina future bro owninga future number because ekintu kimu kyolina okumanya owninga abavubuka fenna tuli bavubuka kitegeeza Bobi Wine bw'abantu owninga essaawa zino ne mu maaso eyo mbukadde bwaffe ffe tugenda okubanga twogerako. Okay. Webali nnyo webali eddala gyosinza okubanga ate otulaba nze Big Bro Jamal ndine topic Kasente agenda kutangaza mugolowooza ki ku kya Gravity omuntu yavaayo n'agamba Bobi Wine azimbe eddwaliro Bobi Wine atole ku ssente z'alina afunye ssente nnyingi nnyo alina ettaka ddene nnyo azimbe eddwaliro azimbe Busaabala azimbe Bugomba nga gwe omuyimbi of course ate yagambye mbu mbadde mpita ayita ku social media n'agamba alina plan B. Tewali plan B. Plan A always is the biggest plan. Kati yagamba y'okuzimba essomero yeeyo. Yani ye yagenda okuzimba eddwaliro yeeyo. Ati yagaye Bobi Wine bw'azimba eddwaliro. What is your view about that? View yange kwekyo Gravity mukwano gwange nze kuba njota naye mulaba nnyo mu sauna mulaba nnyo ku shows naye ensonga eno ndowooza oba Gravity yagitakolinze bubi yagitakolinze mu ngeri y'obutaasoma sibwe batyo baye bagitakolinga embeera nkubuulira mazima alabika yagitakolinze mu ngeri eraga amacha n'engeri eraga okuba nti nno ye ayagala mawulire. Omanyi Gravity always yewa amawulire ayagala kuba relevant kubeera wano na walimbu kubambu nga bamwogerako kubanga ebyaddala omwana alien skin yali yawamba amawulire okitegedde ng'agalina ng'era Gravity nze nkimanya abeereyo n'agamba ha kyana kino nga kyatuliddeko evvako so ate nga toyinza kukigaana because buli muntu abeera ne time yenze kyensinga okubiriivingiramu ensonga ya Gravity okutakolinga Bobi Wine mu ngeri bweti eri nti nno avuddeyo n'alumba omuntu atamuliiko mutuzimbire eddwaliro atutta obusawo wangambye yatutta obusawo bumeka bubiri obusawo bubiri tebuyinza yagambye atandikiraawo principle anti kati ne Gravity naye afunye ssente nnyingi nnyo nga bw'agamba munne nti bw'afunye ssente nnyingi ne Gravity teyandireese ate ekisookera ddala teyandireese ensawo bbiri sisobola ate nze kuleeta nsawo bbiri ng'ate nange ninamu ssente Gravity okutulaga determination ye nti ali willing nti tayagala mawulire tayagala just kubeera relevant yabadde taleeta nsawo za busawo mitwalo 6 Gravity ebbanga lyoyimbidde ng'olwetera abannayuganda obusawo bubiri emitwalo 6 emitwalo 6 ayinawo yali n'agamba nti okuzimba amalwaliro amangi kireetera bannayuganda okulwala bituufu kati ebyo ekireetera ki kireetera bannayuganda okulwala okuzimba eddwaliro amalwaliro bwe muzimba amalwaliro amangi nnyo mubanga bagaba bannayuganda balwale enkikola engeri Gravity engeri gyatakolingamu ebintu byenze si engeri yobanze gye ndowooza naye ndowooza kirungi ndowooza naye alowooza bulala naye ate toyinza kugamba nti nekireetera abannayuganda okuzimba amalwaliro amangi ate agamba munnaazimba eddwaliro ate agamba mbu okuzimba amalwaliro amangi kyekireetera abannayuganda okulwala tolabanga like the story gundi ye tekwatagana talowooza nga muntu mukulu kubanga yandibadde agamba nti kale ayagala omuntu azimba eddwaliro ekisookera ddala ye kennyini yabadde aleeta tuleera ya seminti n'agikubawa ebusaabala okusooka okutukakasa nti nno ebyaddala ali serious naye buno obusawo bubiri ayagala mawulire he just want to be relevant because abantu bonna kati bakimanyi nti Bobi Wine gwoyenze Uganda okwogerako kuba Uganda ebyaddala essaawa zino ne bw'oyogera ku kaguta tetujja kuwulira tetukuwulira ne bw'oyogera ebigambo miliyoni meka ng'oyogera ku muzeeyi tetusobola kukuwulira naye akimanyiye bulungi nnyo kuba ye Gravity mulaba nnyo n'abantu ba NRM lwaki tayogera ku bannabbanja baabeera nabo oba tayagala mawulire lwaki tagambangako prime minister nabbanja simanyi bulungi nze manyi ebintu byesibigoberera simumanyi naawe nze simumanyi saagala nkulimbe billahi sikulimba mama nabbanja ye prime si mama nabbanja muyite nabbanja tomuyita mama mama wani simumanyi naye mpulira nnyo ng'abeera ne nabbanja yandibadde buli kanaku mulaba ne nabbanja mulaba n'abantu ba NRM bangi singa wa NRM singa asooka n'agamba bano aba NRM ssente ze batuwanga mu mabaasa lwaki temuzimba ddwaliro nze bwe ndowooza
kubanga Bobi Wine yetabeko nzisirabanga ko president bamuyambeko naye yakoze asazeewo batwaliddwalire busabasimanyi omusajja namulabanga ayogera naye ngo omusajja munyiivu ngagamba omuvuka mbakubanga muri kumpi mbadde ngenda mukuba oluyi kuba musajja yabinyumyanga nga ndaba omusajja munyiivu nga omusajja yabisensinga nga ndabira ddala omusajja abitegedde nti ono omwana byayogera tebikwatagana tosobola gamba mbuno yagala genda kuzimba ddwaliro mu ttaka eritali lya gavumenti mu ttaka eritali authority ntino lya ddwaliro tosobola kujja kuzimba kyaki wano weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. nga wano si wa kyaki ettaka balina okubeera authorized ne baga kati ttaka tugenda diteekako ki kyaki ne baga nti kati ettaka tugenda diteekako ddwaliro awo ne bwe yandibye endulu eyenkanete nga Bobi Wine bamuwa ettaka ly'eddwaliro n'alitwala Gravity yandibadde mutuufu ewe busabala gyagamba alowooza nti Bobi Wine gali maka ga muntu kati naffe tujje tuzimbewo kati lwaki mu nnyumba ye Gravity ate nabadde ngamba omuntu nno omwagende wa Gravity eyo lwakubaze Gravity mukwano gwange nabadde njagala omuntu atwala obusawo bubiri ne sementi si bubiri obusawo bwaki obwa sementi nga 10 oba nga 5 abutwale wali ku nyumba ya Gravity. Nyumba ya Gravity yazimba nnene nnyo omwaliriro ogumwe agutuwe gufuuke eddwaliro naye oba gufuuke kale ekintu ky'okuyamba abantu ku kyalo kuba naye ayina ennyumba nnene yalowooza oli okubeera n'ettaka eddene alina kuzimbako ddwaliro. Gravity abeere ne sense ekirala Gravity abeere n'ekirowooza mu mutwe gwe agambe nti nno omusajja ekintu kyendi mukayanira tekikola makulu just Gravity ayagala mawulire era nze nno gwe Jamal oli muganda wange n'ekirala nti Gravity yabadde atakolinga Bobi Wine nze ate ndi ghetto youth nze ebbanga lyange lyonna nga sinnaba kuyimba nga neegomba nnyo ba Bobi Wine bakamiliyoni baani nali seegombanga nnyo ba Gravity kuba tebaaliwo era Gravity ntandise okumulaba ku guno omulembe nga naffe tuzze so oli ekintu kyamwakuzinga akole it is not how it works tekikola bwe kityo lirya ettaka sirya ddwaliro lirya ettaka sirya church sirya muzikiti eri property ya muntu kitwale nti eri saati yoli okitegedde taata gwosobola okugamba oli nti no wajjamu essaati yo ne gundi ajambalemu jamu essaati ne oyambadde nnyo essaati oyina amasaati mangi jamu ne gundi ayambalemu. That's not how it works. Yandibadde Gravity akayanira ekintu kikino wammanga nti ettaka baali wa Bobi Wine nga lya ddwaliro Bobi Wine n'alyezibika okitegedde ettaka baali wa Bobi Wine nga lya chaachi Bobi Wine yalyezibika oba teyazimbawo chaachi lwaki tuzimbewo eddwaliro oba teyazimbawo muzikiti lwaki tuzimbewo eddwaliro ensi yonna yandimuwulidde ng'era ensi emubalamu nze kyemmugamba ekintu kimu amagezi genyinza okumuwa agange simanyi tajja gakkiriza naye nkimanyi nti gange gendinaze gendowooza nze ngamba Gravity yandivudde oluusi oba mu byokwaga lwaki tatakolinga Museveni lwaki tagenda n'agamba Museveni atuzimbire eddwaliro kuba Museveni ye alina obuyinza alina n'amaanyi alina n'amataka mangi nnyo g'asobola okusongako bazimbeko eddwaliro agasinga n'akataka ka Bobi Wine so agambe Museveni yandigambye Museveni mukwano gwe nti owe tuzimbire eddwaliro twagala otuzimbire eddwaliro lwaki totuzimbire nze namutidde oyo omusajja nze nyinza okugenda mu maaso ga Museveni bampadde opportunity egenda okwogera naye nenzira mu kumugamba nti njagala tuzimbe eddwaliro ku ttaka lya gundi sisobola era omusajja oyo yalabye omwana oyo naga naye n'omwana bannange alabika tasensinga you have to think about it you have to think about anything you are going to do ekutakolinganga ekyo ekinene just nti abantu bakitegera nti Bobi Wine yaliko amawulire source of noise
ti Bobi Wine yavaako noise yonna bw'oba oyagala Kampala bakutegeere ky'oyagala okwogera oba ky'oyagala okukola oba kyonna ky'oyagala oba omuleese mu bulungi oba mu bubi kyonna ky'omuleesemu because bakimanyi nti Bobi Wine owninga ba youth owninga ennamba nnene nnyo alina eddoboozi ddene eritalina na Museveni atufuga essaawa zino Museveni asobola okutugamba nti musibeewo muggalewo ne batusibawo because of course ayina authority ayina n'amagye ayina n'ebyokulwanyisa byonna naye Bobi Wine asobola okutugamba nange tukuŋŋaane naye ate Museveni takyasobola kutugamba tukuŋŋaane alwaki mukulembeze w'eggwanga tasobola kutukuŋŋaanya bantu bawera 5,000 mu bulungi tasobola era balina kubagula abasinga balina okubawaayo booki ate abamu era tebaba basanyufu ate era abamu tebajja naye Bobi Wine ne bwatugamba bugayi bannange ekya tugende tuwerabeko egindi nga tebagenda kutukuba tiya gaasi tebagenda kutukusumbuwa wabula tugende tuwerabeko oyinza okulaba bwe tujjula mu nsi yonna naye ekintu kimu kyenyinza okugamba Gravity ebintu ebimu oba birowoozengako it is not always kubeera nti mu mawulire nze Jamalo ekintu kimu abantu yakyovola bulusosologa naye olwayenga obuze nze ekintu ekyannema kyakufeekinga obulamu nze nalema nnyo okufeekinga maani saagala nnyo bintu byakufeekinga ebyo byakwagala mbu kuyisaawo omanyi lwaki bino ebintu bibeerawo leero enkya tewali kati Gravity akyatunyumiza bino ebintu bye bitategeerekeka naye enkya bagenda kuleeta ekintu nga tetwagala na kuwulira byatugamba ebyo ekitegedde kijjewo n'amawulire gakola ki so okukola amawulire n'okukola oluyimba I think ndowooza okolangamu ennyimba because ennyimba zajja azikola nga zikola buki bulungi because oluyimba lwo lusobola n'okuwangala okusinga eggulire so agenda akola oluyimba agenda akolemu oluyimba balowooza nti oba ali mukola kabadi abalala ne balowooza ali serious yawulidde ssente abalala ne bagamba baamutumye ne bwe banaamutuma kiri kyakoonako luli lwazi gambye wagenda kujjawo e Uganda ekintu mu nnaku ntono nnyo kizibikire ne biri byabadde ayogera nga tetukyabiwulira so kigenda kuba kimwetaagisa ate okuddamu okukola eggulire ddala kati ogenda kukola amawulire empaka ddi Gravity tewali kyatakoze Gravity akoze ronki ennene nnyo ffe twandibadde tukolanga ebyo ebintu nze nkubuulira mazima Jamal ffe tubadde tulina okukola ebyo ebintu ng'amawulire ffe tulina okukola ebyo ebintu nga ffe tulina okukola ebyo ebintu nga ebyokujja ne tusumbuwa omuntu ng'omukulu ng'oyo Bobi Wine ffe tulina okujja ne tukola naye kati yalina kukola kuyimba alina kuyimba alina kukakkana n'azimba ennyumba ye kubanga ate ekirala Gravity ali mu kuleekaanira Bobi Wine mbw azimba eddwaliro e Busaabala naye ekintu kimu ky'olina okumanya nti Gravity e Busaabala gyali mu kwogerera ebyo gy'abireekaanira gye yazimba gyazimbye ennyumba ye e Busaabala naye omuntu eyaleetera abantu bonna okugula e Busaabala bamuyitaani Bobi Wine beera ng'omuntu alowooza otegeere naye byaddala wadde mawulire what is it nfaaki Big Brother Uganda topic Kasente gwendi naye webale kutulaba gyosinza okubanga ate otulengera Century Property Real Estates batunda mataka bali kyaliwo jala namugongo banaffe aba Victoria School of Beauty basangibwa Nateete banaffe aba Top Care Restaurant balina branch e Masaka wamu ne Nabingo saako ne Nalukolongo bafumba emmere ne obo ina abantu 10 bakola outside 10 oba mutwalo bakola outside catering banaffe abanina guest house nabo basangibwa Namungona wali ku Hoima Road gendayo balabe Hamu Connect Uganda Limited bibo kabo sobola okwesiga n'obawa omwana wo ne bamutwala bwe lunakola agenda ova Uganda ng'ayina omulimu ate kati baagala abaana bangi nnyo gwe omuwala wadde tolina passport tolina national ID bakuyambako naawe omusajja wadde tolina passport ne national ID bakuyambako genda awo balabe bisobola okubeera ebintu nga bitambula banaffe aba Freedom Properties Uganda Limited nabo balina mugongo genda balabe ebintu byanguwe tubayisaamu kubanga bakama baffe webale nnyo okulaba bulango obwo genda ku namba z'essimu buli kalango kaliko ennamba z'essimu osobola okuggyako n'obakubira topic Kasente njagala tugere kati nnyo ku kintu kya federation muri mu federation siriimu sigendanga nayo lwaki nakugambye nze siri muntu nnyo wa bintu bya nze ndi nnyo ku kintu bakiyita music era bonnegenzeze ebbanga lya music tekikwatagana na byennyimba omanyi kitya tekikwatagana na byennyimba wadde gw'olaba abayimbi bangi bonna bakuŋŋaanye sinnategeera agenda yaakyo paka lwaleero tonategeera agenda lwaki sigitegeeranga because ekintu kimu ekintu ekyo baakitandika mu mwezi gwalinga gwa 7 oli nankayanya naŋŋamba mwana jangu tugende kufuna copyright ne mbagamba mmakye tuba tukola nze njagala mpulira ekintu kimu nti musaba ekintu kimu copyright si ssente
nja kujja because sente neba nazituwa nti bilioni 5 tetugenda kuzirya mpaka mu 2 oba 6 2 naye ate ino industry weeri mpaka mu 2 7 eyo mekanga naffe tuvoze eki nga tuvudde okabula bakafeere we baaliwo okitegedde kyekiri kyegamba nti singa abasajja nga bakafeero baakera ku macha ne balwanira ekintu kya copyright singa essaawa zino n'abaana baabwe beeyagala bulungi okitegeera naye essaawa zino osobola okunoonya omwana wa kafeero oba owaani boyinga embeera gy'alimu naye ng'ate oluyimba lwa taata we buli lunaku baluzannya obumbe 13 obuwulira nabuwulira bulungi nnyo kyekiri kyegambye nti that's why nti saagenda mu bintu ebyo ate Katonda oba yantaasa atya nina mukwano gwange bamuyita Kabakko yannegula lumu naŋŋamba olaba ebyo ebintu boyi tetugendayo Kabakko nga yagamba yaŋŋamba nga byakusaaga nanga boyi tetugendayo omanyi lwaki tewali kibadi eyo abo baagala kutwokya bafunye omusajja wa NRM n'abakuŋŋaanya baagala ffenna tugende tubeere wali nga bafala boyi nze mu bafala saalimu era saagendayo gwe nkubuulira mazima era byakkakkanye bonna babagobye ne ku woteeri nga tewali na mulamwa gwe bajjeeyo sente tebazituwa gwokyalaba yaasulayo omusajja yabaga mufulume woteeri abantu bannaamu bajja bagenda kwebaka okitegeera ne babafulumya woteeri naye mubadde awo mukoze bye mukoze abamu mwetegedde muswadde ate jam session teyina kyetuyamba twagala ekintu kimu copyright. What is a jam session? What does a jam session help us into this music industry? Tukole ekintu kimu bakiyita kufuna copyright singa abayimbi bavangayo lemesa copyright butakwatagana government yekiganda. Yes man. Eso ojigana nga bwebe kwataganya n'abayimbi nga musazeyo mwenna temusobola gifuna. Government ereso eyakiremesa omanyi lwaki nze nina family friend waffe yandabanga nga nnyimba muntu mukulu alina owninga TV namba bagita yo TV ndoza ali ogiwuliddeko nannyini waayo yangamba naye goli muyimbi nangamba naye nkuyambye nja ne mugambe byaddala nangamba njagala tugende tugobere ku bintu bya copyright ebyo ntegeere kiki nze kennyini nantwala ne ngenda naye ne tugenda ne batuwa obutabo bw'okusoma ku copyright ne batuwa essay koma bweti ne tusoma ebintu ne tugenda mpaka nga anjiyiza mpaka twatuuka ku mukulu akulira copyright bali bamuyita Wasula ebyaddala twatuuka ku musajja n'agamba omusajja kuba naye ali mu bintu byalinga bya music n'agamba omusajja n'amugamba nti nkubulireko ebyaddala ekintu kino gavumenti yeeyino kiteeka mu nkola n'agamba nze sirina maanyi sigalina yadde n'agamba gavumenti yeeyino okukiteeka mu nkola omwami Wasula yennyini gwe bagamba akolekitinga ssente n'agamba naye gavumenti ze nange ninawe enkoma obuyinza mbulina naye ninawe enkoma ate abakulu ne bakola ki ne bateekinga over so ekintu kimu gavumenti ye yatuma copyright era yekyagitumye era nze buli we naatuulanga nja kubagamba gavumenti etuwe copyright because tugyetaaga abantu bali wano ku Buganda Road bakola ebintu bya art abantu bangi bazannya emizannyo ku theaters abantu bangi bayimba abantu bangi bakola comedy families nyingi nnyo ino industry ze supporting so government yelemeseza copyright yes man because government yawa ne yagala kufuga mwavu ekimanyi nti ate omwana buli kanaku bamugamba genda kusomera osome okole sciences oveeyo ofune omulimu olyoka ogaggawale kati ffe akatiba twakoozaamu nnyo akatiba oba tonna bayadde kusoma pittu n'okuba oluyimba ne lukola ki ne lukwata n'okeera ku makyawo oba olina copyright buli luyimba ebaba nga baga nti buli DJ Nick wanaaluzannyira ku ssimu yo oba ku laptop oba wa nusuzo 5 nga zigwa ku mobile money yo bwe tiri omuzungu bwe yakola buli muzungu ebulaayo omumerika afuna sente ze that's why olaba nnyo abaana America ongambye nnyo nga nti mwana sente ziri online kituufu omumerika performinga naye asobola okujja ku makyanga akutte sente bweziti nga zisobola okulisa family nga 10 e Uganda nti akuba oluyimba lumu bwe ruti asokuba nga lwalyako nakakana ne wasiwasi n'amugwa gavumenti kino ekintu yakola akatiba kaye gamba abantu genda ku ssomero osome bw'omala okusoma ogenda okola intani bw'omala okola intani onoonye omulimu bw'omala okunoonya omulimu experience ye intani omala okufuna omulimu olyoka ofune ku ssente bakusasule ng'omusaala
of which omusaala mutono nnyo ogugaggawaza abantu batono nnyo abakolera ku musaala nga bagaggawadde tokitegedde mu nsi yaffe ne Bulaaya kisoboka. Bamuyita topic Kasente. Tugere ku music wo nga tumaliriza music omupya gw'oyina abantu baba bakwetaaga okufuna music oyo omupya era kiki ekiddako Kasente 2024. 2024 mwebale nnyo okugubingiramu omwaka bannange mwenna gye muli gye mutulengerera. Amanya gange nagambye nze topic Kasente nzaalwa ye Masaka Kawoko eri Lwengo otuuka Embiriizi Lwengo n'oyingira munda awo bayitawo Kawoko boyo oba ontuusizza kati nyina ennyimba zange empya olusookera ddala baluyita Future Wife olwokubiri baluyita Ekikeesa lwennaakata kati lwembadde nze okupremieringa wano baluyita Ekikeesa siriwa bigambo bingi nze ebigambo byantama esente yenjogerera siriwa bigambo bingi nonya njagala nakola musinonya bamatira siriwa bigambo bingi Jamala akakumaliddeyo buyimba bwange bwe bupya buli busatu nyimba zange ezisigadde abantu abazimanyeko bazimanyi naye naawe atanazimanya nkusaba munnange ogende ku YouTube yange bagiyita topic Kasente hot boy ogenda kuba olaba music wange yenna Laira Tonzoleya Bigoli Siritiyo nyimba nyingi nnyo zisobola kumenya kumalayo so naye ekintu kimu kyenjagala okubagamba mwebale kuwagira music waffe mwebale kuwagira baana bana Uganda era tubasabira ddala bannange mwongere okutuwagira kubanga ebyadda tetulina copyright naye buli gye mukoma okutuwagira ate tufunaafunako ku buno obutonotono bwe tubojjabojja ne tubanga embeera eterera ne tutagenda kubba. Tweyanze nja kumuzza tunyumyenyumyemu musajja wange nja kumuzza tunyumyenyumyemu mpola olina okundeetanga comment section oleke obubaka tambula naye mpola music ya mulimu ayina ennyimba empya 3 namba zaleese akulagiridde woba omujja webale nnyo webale ddala gy'osobola kubanga totulaba nze Biglo Jamal ow'e Nakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4 Nina Guest House, a home away from home.